naye Shadia bulijjo anvumira bwereere era waba tavuddeyo ku neetonde yali namusangira nina omugujjamu empi. Baba nnyabo. Birimu n'okkuba. Agambye alina kuba Shadia. Oyina eggaali naawe. Nze njiyine naye era baŋŋamba. Baali bagenda bayizayo namusanga abantu bamukube naye ne mbaga oyo mumuleke mwesobolera. Ndayira. Ekitegeeza olinda n'olimutako omusawo. Nga obanga omusajja si wuwo, nsonga ki ebekubya munno amannya ogayiwe. Kunvuma nga sirina musango yali anvumira ki? Anti labayo ensobi gye wakolamu yeeyo. Asooka kulimba n'ogamba nti nno mugenda kwanjula. Kati wemba nagamba nti nno tugenda kwanjula ne tumugamba aveeyo anvume. Ensobi gye wakolamu yeeyo wali olina okubinibokisiga Shadia n'omugamba Shadia kino kirimu ekirimu. Sikwagala nti kwampaka siyagala nnyo kwetonda kwe ali waddembe obuteetonda naye nze kyensazeewo kye. Muteekeko Shadia. Antereko Shadia yetonde. Njagala biggwe wano oba mwekuba mwekubye wano. Shadia sindika request Shadia gwe mulwanira atikubulemu. Anti ye yamulwanira munnange ye yali mumulwanira. Yigaddamu okubira Shadia awo. Ne wano singa. Damu omukubiri kubanga Shadia lwaki temumuleka? ono omuwala nedda nze balina omanyi lwaki Daniela nze nkwagadde nnyo ekintu ky'okoze kirungi nti oyogedde obudde bukyali oshagira naye kati nze ŋŋabamu olwabadde basuubiza kuwakako no ssente bakyazimuwadde. Ab'omutima omulungi bajja zimuwa baagala ayanjule kubeera omuntu ne wavaayo n'agamba asondera kirala ng'omuntu wamuwa era asobola omuwa. Anti labayo oli abayagala naawe omukazi nga gwe wajja noga nti yenza omukazi gwe bagenda okuwasa era okukolera ebikulu. Omuntu talina beerawo ng'agamba mbu nze njagala oyanjula oyo gwe watulaga. Omuntu waddembe okwesalirawo kubanga n'abantu oli asobola obeera n'omukazi n'amwanjula ng'abantu bamwagala naye ne bamala ne baawukana. So kati si byambaka. Ate olina reasoning capacity simanyi waba naakusoba bana bakuvuma ekintu kyoyogedde kituufu nnyo. Ate n'ekirala nze neewuunya omuntu aveeri n'agamba watulaga ono teekwa gw'olina okwanjula yaba agenda okusula nange si yaba agenda okusula nange oli wadde mbuwasa gw'ayagala bambi naye kaakati mwoba obudde wali tolina mu boyfriend nali muyina ne munyonyola nti nno just ne munyonyola engeri gye ngenda obeererawo no ne ndowooza nti nno kinaakomaawo naye ndowooza naye bambi ebintu byamusukako simunenya. N'agenda n'abivaamu. Anyiika byamusukako ge mazima. Oyo boyfriend oli omwagala? Ye ssebo nga mwagala. Kati lindako singa boyfriend wo yajja n'akugamba owulira nti nina omukazi bw'ati tugenda kukola stand biki goyinza obikkiriza. Kale era enziramu gye yanziramu yandaga nti takkiriza naye ne ŋŋamba just naye alowooza yalaba nga bisusse atalaba birimu okwanjula atalaba balaga kwanjula nze ate nga namunnyonnyola nti oli bwe bagenda okwanjula mulala. Kati awo nkugambira enkolagana ki gy'olina nnyo ey'amaanyi ne kakune kuleetera okusulawo bbaawo. Mukwano gwange just mwasoma mwenna omumanyidde ebbanga ki? Namusanga abantu abamu ku kivulu ekimu kye sitajja kwogera. Mwesanga mu show? Mwesanga mu show? Waliwo ogundi awo Munyonyo Hotel wetwesanga. Power King omaye batikitoka bwekwalira mu Power King. Waliwo wetwesanga awo ne mubuuzaako waliwo just birthday y'omuntu. Tolimba kakona kagendanga Munyonyo. Deno gye baleko mukwano. Kale obadde ogamba ki? Kakati Deno olaba ono omuwala byagamba nti stanti okusinzira ku nze nasonda nze naye okusinziira ku bintu ono omuwala byabadde ono omukazi aveeko nawe gigatwala ery'ekiyindo Shadia igakuwulira kati lwaki tojja n'okiryalinga eya kubanga twagala bino ebitu biggwe Shadia jangu bintu bitono nnyo
ani gwe nkiriyalinga eyandiisa andi jangu sibyakuliisa mwe munoonya gundi munoonyezaako pulatifomu mbagambye sikiriyalinga eya buli omu atwale kyayagala jangu siyina gye nkiriyalinga bwe nali ntandika tiktok tewali yagintandikira kunoonya kuba Kakono yakutandikira TikTok tukimanyi. oyo anoonya pulatifomu ayagala kunzimbirako linnya omukazi obadde no Ize. oyo yennyini omukazi nedda anti omukazi ati saagala kubiwuliriza nga Sharifu mundeke bagambye ndi bize ndi ku mulimu mbu gwe bagenda okwanjula mulala ye abadde akolanga vaccine kitrend video kati ye gwe bagenda okwanjula lwaki tajja mu kamera Gwe anibaza jobali ogamba aha. Mbadde nkugamba nti ono omuwala ebintu byagamba nti stanti kale siganye ye ku ndowooza yakirabanga stanti naye stanti n'otuuka okwenuuna n'omuntu n'emimwa kati omuwala ono ekintu kyendaba kibadde kirina gye kimuwuliriza ako ka video tekaali kange nabagambye omuntu ano nga totegedde kuyomba video gy'ogamba teyali bantu bangi balowooza nti eyo video yali yange naye video teyali yange that's why ngambye omuntu oba wakatuuka ano nga towulidde gye bitandikidde sirika olinde ebintu endala Nedda nze mbadde nga mbeera ku live za Kakono buli lunaku ye baali beekisingira ku live naye omuwala ono avuddeyo lwa nsonga alaba ekintu gye kigenda wala ate nga bye baliko tebigenda nebo nange nenkugamba ddayo okebere video eyo totubuzaabuza teyali nze yali gwe mwalina ku live nze live za Kakono nzibeerako buli lunaku buli video eyo teweyali nze nkiddamu teyali nze era ne Kakono yaŋŋamba abantu abamu bamanyi nti yono gwe kubanga enviri mwasibaze oyagadde kibuukamu olaba gye biraga bigenda kwonooneka kitaliyo video yetaliyo kati wejja nga si yenze ogenda kukolawo ki twala eri ogira agayindo video wejja nga si yenze ogenda kukolawo ki video yejja nga si yenze ogenda kukolawo ki Kubira Kakono. Nze abantu abavuma tebalowooza mbu nze nina obudde obubavuma obuli wajja ano nga azze kunvuma talowooza mbu nze nina obudde obuyomba nawe ate omuntu omugaye video teyali yange era abakimanyi bakimanyi ate annemedde sente ze mwadde mwagala zaaweze nga kati oluseke mulukooye musazeewo nga nze mbagambye emikolo gye giri naye gwe bagenda okwanjula si yenze kyenvuddeyo okwogera Kakono lwaki kitegeeza bintu mubirimu babiri Kakono ye yanyiiza dda kubanga olwedde namugambye nti nno nze ngenda kwogera famire yange ekiraba bubi nti ogenda kwanjula muntu mulala naŋŋamba abadde ayagala ki mukazi we mulaga ku endi nga waalaga wunze naye nze mpulira nga kikoze eki nkikooye nga mututudde ate abadongo gwe legendero nawe olwawo kunteekako nze mba ngenda okubuuza ekibuuzo oba olega gutwe Owaye nawe yogera. Bano nze kambabuulire Kakono ayinza okisa kivudamu mu gutwe. Sirika. Ofuna wokiwandiika oba weerabirabirabira bano abantu bamalazi babadde bamazi kati Kakono abadde agenda kugenda mu video ya luyimba nga bali mu bibaga balina kye babala sente bagenda zigabana Kakono alete sente z'abantu azizze ye bazizze Nedde no, dero gwe Mr. TikTok kubo omulaga Kakono alete sente z'abandi Kakono kubanga sente gwe Daniela nga tuze mazima. Daniela ogamba nti Daniela nga tuze mazima sente zo basonda kubanga gwe yali firuta kada oli mukogane wakabata Daniela oyinza sendera omuntu sente ku mukolo gw'otomanyi oba omuntu gw'otomanyi kati omwana abadde atulimba bangi basondera abasajja nga abakazi tebabamanyi nawe bwenyini okologano ogamba nsondera naye nga tomanyi mukazi gwogenda naye nze nakoba bukuwa abantu bano nga batulimba yali firuta nga bali ku live beekuomerera Ninze nalaba gwe Daniela nakulaba kukisinga gamba yiba munanga yo video si yange mwali ku live ku batya eyo video si yange eyo video omuwala mwe yagambira Kakono ng'agamba mbu nyongera kisi sinye mugamba
eyo video teyali yange yali live eyo live teyali yange nkiddamu eyo live video we amazima we gajjanga si yange ndirwedde okusasula kye mwagala wejjanga si yange mujja kunsasula eyo video teyali yange ogabutele buti aliyo kati mumanyi kyo wagwagenda okwanjula muri balongo nga kwagenda okwanjula yeggwe nze lumu mba mpita ayita nensanga ku video yoyo era gundi Shadi yange ali mukungeya nga kuliko bataddeko we bagamba mbu mwarabye we benuuna emimwa biki mbono gwagenda owasa era kakono twaliwo naŋŋamba okimanyi eno video bamanyiye ggwe kinne ekitwawula kinne ekitulaga mbu yeyo nasangibwa nsibye enviiri zaki myufu kati n'oli omuwala nga yasiba enviiri myufu naye ekyawula enviiri zoli za penso lama jino Kono je bareko mukwano. balongo kale naye gye baleko Ida nzomisa Sharif, how are you dear? igala bomuyinda Ogambo kya Mr. TikTok. oze kutugamba ki obuuza buuza nnyo iga Nende nyino soka babuuzaako. Okubuuza si kibi. Miss Danera go wali mu yeyo n'obujulizi bulina. Miss Danera naliko ku live wali budde bwa kumacha. Bwali budde bwa kumacha temba dansaba wabeewo omuntu aleeta video eyo kuba nkimanyi yatambula nekutiko ya mwami Edward weri nze nagirana ku tikitoko ya mwami Edward ate yo video yagenda okujja nze nga sinabakola ebyo ne kakono Go wali mu video zaniko ku live ekyo nakola kumacha nenyambuka ne waggulu nenjogera nawe kati nze mbadde nsaba wabeewo ajjayo video eyo agireete tutuze sente zaffe okitegeeza asobola ogenda ku tikundi ya mwami Edward asobola ogende yagijjeyo anti mugambye Daniela weganira kimukwano Daniela talina Nyewe muntu gwe video yakwata teyali yange bannange amatu gammwe tegawulirwa video yeetaliyo tubuuza lwaki yali nedda waliwo tayogera bali lulima mugamba mbubazeeyo ssente bakadama mwagala nnyo sonda ebitaliimu ne wammwe bakyali bubi bumusonda mikolo wama temuzayo yadde 10 tewali gwe wakaka kuwaayo ssente tewali gwe wakwata mu era nsawo n'abantu bamubeereddewo abakyamubeererawo bakyamubeererawo ebyo abantu bye bagamba simanyi ssente baganyonye biki biti nze siryangako wadde n'ennusu ekikumi ate ne kakono talyangako wadde ssente azitereka zakola mikolo kubanga eriyo n'abamuwadde ebintu ebikalu ani kati omukolo kugenda mu maaso kugamba kakono alete omukazi amuteeke mu bantu bamulabe tayagala muteeka mu bantu era bye bino bye yeewala tayagala muteeka mu bantu mukamusajja abaagala omulaba mugende ewakakono mu mukyalire mulabe mukazi we kuba ekyo yakirayira n'agamba abanaalaba mukazi we bajja Lugambo Nation following Lugambo Nation Laira tayagala mumuleeta mu kamera yagamba abanayagala ng'omulaba mujja musanganga waka ewaka kono wakasula y'emirundi eno gumu tulayo nga mwekomberera ne mukazi we yaliyo ssebo nze sisulanga nekombererako naye oli mu kisaati ekya yero oba kya kisaati kya yero kati olaba ekyo kitishaati kya jjaaka nakyambala ate n'oli omuwala gwe bagamba yali alimu ekyo kitishaati nga bakola ki nga benuuna egyo emimwa kati kyova olaba ekyo abantu kye balowooza nti nange nasangibwa enviiri zaki za redi n'oli yasangibwa enviiri za redi kati ekyo ekintu kyabalemye otutegera naye nga ne fesi tetufaanagana naye nga omusajja y'omwagala kakono omwagala nga mukwano gwange nze simwagalangako talyangabo ego bwotulabangako abaana b'emyaka esatu naye ate nawe Daniela otwebaka amata otuyitaka kati buli omu aliwadde embolooza kyalooza nze mbagambye amazima okulya baakulya naye erya ssente temuzayo yadde mpozi nga bbaawo yeyandya nze kakono tandyangako mpozi ko nga bbaawo yeyandya agamba nja kuvuma ebyo ebimwa nga nze wano kudifendinga bwe girogo oguwiivu gulinga ogwe bassa ku mirambo nga gukulumye tonafuna ssente zikagula bambi ng'olabye ennaku mukazi wattu obusungu nga nzize wano kiwolereza mbuno tebizayo ssente kibamba ezimu obusungu nga bungi kati bwogamba nti bazizzeeyo ne ziddayo
ndaba busungu ndeseeko bungi. Mbadde majizi wena ali mu kuwolereza. Mbadde ndi mukuwolereza Daniel ngamba temuzzaayo ssente mubeere ne ssente ate kimbakira oba amagezi gadda mmimwa. Anti kati ki kyenkuvumyawo? Ki kyenkuvumya ekinvumya? Ebintu temubitegedde mubireke. Daniel abagambye nti nze sigenda neno fukaamirira muntu ku mavivimbu kubanga azze nga ayogera ssente z'abakadaama kirabe. Tugenda kusala ssente z'abakadaama. nedda kati nono n'omuntu ajja ng'alagaze kuwolereza naye nga kwatate n'okuvuma n'okuboggolera ng'alinga agamba aboggolera kawala ke naye aba mulalamu. Oba naye alabika naye yasonda. Anti omukazi gyali gwe bagenda okwanjula kati waba yasonda nga sinze gwe bagenda okwanjula lutalo. Kati ngende wa muntu gwe tuteyagala kyebaagala. Kyebagala ngende na muntu we tuteyagala kuba naye tanjagala. Era nanjagala nga mukwano gwange nange mwagala nga mukwano gwe. Bagikola ne gurupu. Okitegeera bakadama bakyagenda ekikulu bakadama basasula obusolo obutali waabwe. Kati waliwo ya Zulufa kati abo bono babusasulira batandise sena amazo ziweza bazikubya ekikonde. Okitegeera ate emikolo gigenda beerawo. Kati tebutegeerekeka olaba kati omugendo oleta ku mukolo bwetaba video waliwo kikyamugera mu promotinga naye kati sibakola group badde eri letayo kati omusajja aze Dubai yeno basonda bakaddaba mujja ko kati era musajja watu atetenkanya sente za mikolo nze abagamba n'ebintu ebikalu ebiri bye bamuwa ebiri wali eri era sawa mikolo gigenda mu maaso yigaddemu okukono tulabo bakwata Ngaba sasula obusolo obutali waabwe ne bagenda ku mwezo bagenda okola styles eri kakono bagadde kibuuka muno n'omukyala bonna ali kuno kati bamaze dda ssente bazi ayagala ekikola bwati kati kakono ajja kujja bagambe tewali mbaga nze kyendi bagamba naye kakono mukubidde waneno nga takwata temulooza mbuza mwezo kazi atakwata nange namukubidde dda nga takwata wano ku live kakono ajja ku live agambe tekyakikolo tekyali mikolo mu nsonyiwe nga sente zibaddiza bannange nenda Daniel tolina omumanya abantu banyiivu bo kati abantu bakambwe nkubulye yiga nkubulye wefuule ebbaawo nga tukole omukolo tusobola iye yiga tufumbirwe tusobola bajja tuwa ebyaddala ndabeera mubadde temutwagaliza ffenna n'abavuma abaweereza bikomenti nga bayomba abamu babadde tebatwagaliza ng'era buli omu aseka kati sawa zino beefuula nti babadde batwagaliza nnyo mpuliriza yogera nze advice gyensobola kubawa kiri nti balete kakono waneno ku live ajja improvinge bantu bonna bakitegere nti nono mukyala si wuwe n'ekirala aleete omukyala oyo gwayagala gwagenda kwanjula ajja alaga oyo omukyala we gwagenda kwanjula abantu bonna bakitegere nti nooli gwagenda kwanjula apart from on kati ate ekirala ekizibu ekiriwo nze kyendabye ono omukyala you girl you're going to be blamed totally kulw'ensonga buli kintu kyonna balaba gwe kati esente muzisonze balaba mugwe ne kakono ate kati saa zino abantu balaba nti nogwe mukyala wa kakono okiraba make the improvement to be clear on air baleete kakono n'omukyala wooli gwagenda kwanjula okiraba kakono mbuni gwabadde atulaga mugundi siwuwe kati gwekyogerako ki azavudde n'agamba bulijjo kwanjula mulala bali mu sitanti jangu ne wadde n'olabe we muliro kakono agenda kukwata Franka bamukubira akwata kuba Franka yamusuubirako akasente yamusuubiza ani Franka abaho bamukubira neze kyemayi kakono alina oyo omukyala awo oyo omukyala atulagira wonna waali ne bannange mulina okuwaza nakwewasa ntwala obuvunanyuma nenutinga gwe yiga
Diro tujikole ko segede. Big voice twewase. Diro tujikole kuba gugwa. Mikolo bwinatuuka oba nze ffe. Nze ekisinza okunjyayo okwogera abantu bancaye mu bintu ebitaliimu ng'ate sinze gwe bagenda okwanjula nga sinze gwe bagenda okwanjula okitegeera famire yange ndaba bulala nga sinze gwe bagenda okwanjula then kyova olaba nsazeewo nveeyo kati oba buli oba ayogera ki nze ne we mbaweereza message ku makya nkedde kwogera na Jaka nga mugamba nze nsazeewo nveeyo njegere oba okola ki gw'omanyi taata wange waliwo taata wange yankubidde essimu ekiro ng'ayomba nayompera nno ddala Ekyageza famire ye yakulemesezza okufumbirwa Kakono. Si ye yannemesezza wabula ye yannemesezza omubeererawo. Si yannemesezza omufumbirwa kubanga n'ate sigenda mufumbirwa. Manamanyo manene. Omufumbirwa mulala ngera mugenda mulaba ku ssaawa y'omukolo kwennyini. Big Voice linda yogera mpola mpola nawe oyogera nnyo. Ono ayogera nawe oyogera katuwulirizani. Eyabadde agenda omufumbirwa mulala era nga mugenda mulaba ku ssaawa y'omukolo kwennyini. Naye nagezaako kinyonyola famire yange yaganye nze waliwo tatange ekiro yankubidde nga mukambwe. Nangamba kino ekintu ky'oli mukola bagenda kulaba ng'omuyaaye, ng'omufere, ng'omubbi. Nangamba oba omanyi toli redde nakyo, ng'emikolo tegigenda vaayo kiveemu. Woba owulira nga ddala bye mukola bitufu ye musajja gw'oyagala tetuyina buzibu. Ne munyonyola buli kimu ne mugamba oli agenda kwanjula mulala just tayagala mulaga mu kamera. Naye olw'okuba nti abantu baagala nnyo mmanye oli wagwagenda okwanjula balyoke bamusondere n'ensalawo mubeererewo. Naye yaŋŋambye taddamu okundaba ng'akoze vidiyo n'emu ne Kakono. Kyekyo tatange kye yaŋŋambye. Bambi. Kati wali oyogeddeko ne Frank abaho? Soogerangako naye. Ku nsonga za Kakono toyogerangako naye? Ngate yabadde omu ku baasonda ssente. Franka? Nyabo jebareko. Kale jeba. Kale jebareko deno. Kale jeba. Nyabo. Wanje. Kakono sigugu agenda okwanjura. Yese bagenda kwanjula mukyala waali. Kale siriko n'obusiru obukuli. Bulijjo wadde tosiiba ku live ng'ogamba bagenda kwanjura gwe. Atwaki weefundira mu kibuga. Kati buli omu tamanyi kino kintu gye kyatandikira. Gwe sigwo badde webitulaga gwe ne Kakono nga mubeera ku live wakabaata. Nemutambula n'ebigere nemugenda mu wine nemusolooza ssente saawa zino otusirwazo. Nze saaliko kubagenda. Sirika n'obusiru obukuli tokiddamu. Genda bakube embaga oba famire ekugobe kutugumbule. Buli lunaku otulaga wano tubagenda kwanjula ate oli wano twasamira. Otulaba otuyita abaana bato. Genda n'obusiru obukuli ku manyoko. Mwagira oyo mwana bali afandi kota bamugobeza. Bigo bali bagenda okwanjula mwali kitundu. Nze kyangamba muwulirize omuwala alina ensonga amatalina ku tulina bye tuwuliza deno ng'oyo omuwala abadde asiba wano. Singa Kakono yadde aposinga bifaananyi by'omuwala nga tabeera naye naye bunaku kasiba naye wano ate kaliwa nkati siriwaza. Agambe asulayo gumugo kera tamulyangako. Buli kimwe bali mutusiriwaza deno. Deno bali mukubba ssente. Bali mutusiriwaza naawe. Kati agenda kugamba omwala taliiwo omwala gwe bategenda wasayaganye ssente azitwale. Ebyo byonna bye boogera sitanti ssente baagala kuzirya nga tewali kyapeninze. Yes. Bali kwefumba bwefumba. Kitegere. I need my money abantu baso bawayo se. By the way, kiri bwe bati. Kakono twamumanyira maskini waffe wano ku TikTok ne bwatuba tetulina buzibu. Naye kana akawala kekeetaaga emigo okuba. Kuba Kakono bw'aba yabba abaana nga baasonda yaddiringana kana akawala ate ko kategeera. Ate ffe Kakono tumulaba ng'atategeera. Ate kali wano katunuunirako endusi katwasamira. Mb'osimanyi yali agenda kwanjula mulala. Stupid. Keka akawala Kakono ke yali akiisinga wano kisinga otamukwanga ate kabiwaka. Yeye yennyini. Nze kamabuulire abantu bakyabasiriwaza nnyo wano ku social media buli kantu nemusonda buli kantu nemusonda. Franka wawayo mmeka? Mbadde sina kuwayo naye nga njagala waayo wiiki eno kuba sente zange zifulumayo eno wiiki. Today or tomorrow. Nyabadde nduko.
Ekyo kati kakona alinga ono muzee wa SB4. Abantu abakyobulemu batye. Ate oyo muzee wa SB4 media bamwe mama Gloria bewase. Niba ne app eno. A big voice. Eyizanye ku app kuno. Ye Kakono ne bwatuba tetulina tabu yetu amumanyira. Naye naleeta ate ne kana kawala kategeera ne batuba. Ate kusawa yene kabayini kefumula. Waje. Fulaka soko demo kule kubira ku Kakono. Kamukubire. Basoko mukubire. Kakono takwata niyanga gani kwali kufeka account kwali deno. Alino yokazi. Yes, bagunjise batya bagunjise. Bali babiri. Bine bintu bali babiri babikulanika babiri. Nange yanga abadde kwata naita kwata ebyadda. Era deno ali kuno abalaba. Era mzee wa SB4 tugena mama Gloria. Naye mmwe. Naye bakadama nga babadde bateesemu ssente. Deno nno wabadde ogamba mbu muwe ssente. Basonda ebitati. Naye kati omuntu agenda kusondera omuntu ssente musooke mwegendereze. Buli omu kweno zino ensonga tujja tuzikwasaganya bulungi ono omwana alina obbanga alinamu obuzibu Kakono manyi si muntu mwangu kubeera naye okitegeera temanyi babadde mulango nga waliwo ebyasobye wekiri naye dino ne Shadia yatugamba wano juzi mbu munaagiza okulowooza mbu eyo nankananga yatugamba wano jjukira Kakono kuva yagamba nti yalisa Shadia Kakono ayinza okuba tamalaako amwala yadduse Kakono kuva namugamba kati olaba mpulidde nga mugamba mbu simanyi ndi mulukwe olubba ssente oyo simanyi olulya ssente kati kambabuulire kino nze sikwatangako ku ssente ya muntu waliwo naye ankubira essimu ng'ayagala ziweereza nze ne mugamba essimu esindikibwako ssente ya Kakono era bwenti era singa nali njagala ssente nayo ndi mugaye ziteekeko nze sizikwatangako ssente zammwe abasonda ssente zammwe ez'emikolo mwebe ŋŋamba nze sikwatangako ku ssente zammwe ekyo mbeerewo nga mukimanyi ye kati ssente lwaki tuba tuzirya ng'ate emikolo gyakolebwa obaddewo ng'ekifaananyi kisika ssente mu baana nga gwe bamanyi lwaki ogamba mbu tokwata ssente ng'ate babadde anti newunya n'omuntu ava eri n'agamba mbu simanya kati abaho agenze n'agamba mbu simanya mbu Kakono yagenze n'aleeta ne kana akawala batubbe naye nga waliwo neyava ku live ya Kakono nga ssente ali lwedde ziweereza nze negamba munnaye ssente si yenza zikwata ssente zisindike ku ssimu ya Kakono nze ezo ssente zebasonda si ze zibadde zindiisa naye wakkiriza nti bagenda kuwasa mu vidiyo ye lwaki tojja mu vidiyo nga weegaana mwalya anti ndaba nammwe temuli mu vidiyo ate kati saawa zino simu ngitadde mu kyaji simu ngitadde mu kyaja wendi temu Nze kambabuulire ono taata oli amugambye omusajja ali nnyo ddambo asama nnyo nga n'amannyo manene bamugobye Kakono nti damage ng'amaze okulyalya emirundi nga 10 nga mmaze n'otubuuze bwaffe saawa zino mwakalaba nti Kakono damage bagambe mbukolo Kakono Franka Kakono basabe bakugaye mbuto Kakono damage nejjaka namugamba mu byonna byokola gyamu famire yange sira lwaki mmwe mugiteekamu anje era babadde bagenda kukyala mu famire yo Kakono omukubidde takwata Kakono ali wano ku live ayega waali mwamaze dde okulya mu kitawo yagambye jabaleko so ono yiga Sherifu kati tuli wano ku live yadde n'omukazi avuddeyo n'agamba musigo ogenda okwanjula ono gwe badde ogamba gwogenda okwanjula anti soko ojjokiri alinga gwogenda okwanjula mulala si yeye
agambe tabitegeera awunze awunze bambi musajja watuganye omusajja mu damage muno bwabeera gwe nenoteeza butawunga deno kankubuli ono mwala bamugobeza kakono koyagale kogane kakono ambu aliko obulemu ye mugobeza mbwalekana nnyo ne ku live ataawe mula nze kankubuli tata womuno mwala gyali ne maama we bwe balaba zino video nga yali mu kifaananyi katulinde kakono ali mukujja leno njagala babuulira kino olaba kyangu bamuzanyisa yagala okukola embaga jangu tukupangisirize hoteri mukolerewo embaga twagala mukolo mugabe kuliko n'abaho ayinza okutya okujja ogoesaamu eggaali ajja agambe kale kawuli abamusajja kikirina okuggwa kakono tamanyi mukazi ono kubanga omukazi wuno ali mukubira kakono olaba network mbwebuze Daniel tobuza network sebo sinamukubira katene simu sije nkozesa okubira abantu eno simu sije nkozesa okubira abantu era sinamukubira namukubidde dda amasimu nga takwata namukubidde dda amasimu nga njagala munnyonnyola ekiriwonzo kyengenda okwogera nga takwata era bino ngenzo byogera talina kyamanyi Obuyanza kambabuli Danila olaba yigaina n'omukazi namuguye ebiganja ne balaba bayigasa mannyo ne bamugoba omukazi yagenda mukuba embaga kati kankubulireko mukwano nze kyekintu si kyangobesezza kakono olaba akyogedde waliwo si kyekyamungobesezza nti kyekyamungobesezza ekyamungobesezza kyekyo kyembagambye nti kyekyatwawukanyizza okukola zi vidiyo ezo oli agala kwasa mukazi mulala ate tayagala muteeka mu kamera kati bakozesa batya gwe n'obeera mu busayo nga osuddaawo yambiwa balina ekulwakyo tukula abadongo kati gwayagala ogenda mukamera no mbadde nsaba ontereko mulongo awo mulongo yabadde amanyi ebyange era nga bwe munnyonnyola ebinnuma temulowooza mu kino ekintu ngenza okivaayo kyogera mbumwe mukitegedde abantu bangi abakimanyiiko abantu bange deno mulongo ki mulongo wa Ivan gwe mbadde njagala ontereko kuba yabadde buli kimu akimanyi Mulongo yabadde mbeererawo yo mulongo nze n'omusajja yagenda kimu lw'ebyo bye yalaba naye nga mulongo yambeererawo mukazi wattu naawe n'obusiru naye mulongo kakono yadakuzina to tugamba mulongo wamateekako kakono ali kujja kakono ajjaye kwasamira ne mulongo kitereko kakono fe twagala wulira kakono byayo tonzijako wabulazi mumanyi buli omu ayogere kyayagala naye kasitanze mbagambye okujja wano ku media wano wabeera kusanga kwogera teekako kakono wamma kakono sindika request ankubidde ne mugamba ajje ku live ali kujja asanzeko Mr. Call twagala kigambo kimu kakono ayogera ki ate mu vidiyo n'omukazi ayogera ate mu audio ogenda okwanjula ogyota kasita mugamba nti mbasiriwalirako n'obujulizi obulaga nti nno ebyo ebibadde biwowo nga wembibagambye mbuyina nyabo obadde ku live lunaku otulaga nga bwe bagenda okwanjula esaawa zino ogamba mbagambye nti buli omu kyabadde alaba mu kamera wekiba kirala nga mbagambye ekiriwo kyekyo deno yiga yagenda ku interview wa Kigosi n'agamba nti oli yali amwagala kuva dda era teyaligwe kyekyo kye ne bagambye nti nno oli gwagenda okwanjula that's why bye nali njogera essaawa eyo nga bye bibikontana n'ebyoli agondedde nosooka olabeyo mu bantu abatadde request kuba abantu bangi sooka ocekingeyo nigwe omukazi ono Kigozi yamubuuza yannyonnyola
Nda bofuna obudde TikTok ojje mu simu yodde no. Banenze ngenze nange nakujja TikTok ngenda kujja mu TikTok. They not teleko Bane ngenda kuva ku TikTok. Kula interview kigozi ova kolaga waje big voice wana impunze wano wanyuma Nenda kutana bakutana kali post. Sharif nabo kuleka kono ni aliko oxygen nabo mukobere mukubire Kakona ati azirise abadde amanyi yakabwe yakibala uno mukazi avudde akyali kwa Nazarayi ate lwakibani bayogera nabo ngenda kujja mu TikTok omukazi otumanyi abantu bangi abali kweno gundi abali kulayi beno zabe bali mukubira The Airtel customer you're calling is on another line. Please wait. Abamu kumwe bulijjo mugamba oya muyaye tomuwasa oya muyaye tesaazi neno yemwe muri wano muleka deno nga sinaba kubabuuzaako kintu kyonna abaho gwabaho abaho toddangamu kumanyira mukazi wange tokiddangamu bwoba okyagala kubeera ate ono kiki daniya mukazi walwa naawe big voice njogera n'abaho nga tetunaba kugenda ku nsonga zino ate ng'olina enamba ye otubuzaabuza anti nze sirina lwaite yogera nga ndi wano ne big voice alina okunjogerera kuba ye voice big voice gwayogerera abaho big voice gwayogerera abaho mukwano gamba abaho afe ku mukazi wange ebyesente kisobola okubeera ekyesente nekikita ebirala byonna naye tuzanyira toddamu kuzanyira ku mukazi wange tuli kuki wano nze naawe nkulumba ku mukazi wange nkuteramu tiketi n'enkulumba muma toddamu and I'm serious about this abaho ku mukazi wange dekanze unjogere apa Indako Yasini abaha kwa namugali gogambe ntomwogerera so kati buzo oli akugambe kubanze manager wangambe mwogerere no kubuza kati gwe mubuze nze nkugambye abaho nze nja kulumba totandika lutalo na mukonjo gotajja sobola nkubulidde dena abaho yagudde mu mva zomu abaho bakabasajja sagada bamesakana kujja ku live naye va ku mukazi wange sagada wamukwatira mbijanja tanabana kutuuka ku seeryo naye gy'osuubira z'omukazi njaka kubaladdu akatwako nze toddamu blood va ku mukazi wange aliwo mukazi we gwe gamba gwe si gwe gamba gwe nkumanyi gwegamba oli mukakakono muli mukuba lusekerwa deno ali mu mva z'abandi atoga sagada amata abawo nze mubuulidde ebyo byonna byakola Yasini mukazi ki ono muvubuka juzi ali siri ku live mukazi wange yagenda live akasajja ne kajjawo ne kaperereza omanyi nina emikwano gyange ne bakawa enamba ya mukazi kavuddeko kaddusi ne bakawa enamba ya mukazi wange mikwano gyange abali omu amutereddeko ga message mu galanda oyo Yasini oyo biki naye nga mukazi wange yamusanga ne ku live yange nga bw'osobola okulekera mukazi wo simu nebeera ku live bamutabadiga ndowooza okitegeera kati abawo nze nkubuulidde mu mugambe big voice bw'obanga gwe spokesperson we mugambe nti ate nze taddangamu zijja kwabika emipiira zijja kwabika mipiira gwe mubuuze gwogambe nti kulaga emessage mugambe gwe mubuuze kale mubuuze manyiira bako nawe watanyo janjalo tanaba mukwatako just akamanyiro akakomye n'ebyo message byasindika akomye afune akyakwana sijja muwayiriza nti alina wayatu sente akomye akamanyiro omukazi tafunika kale tuwulidde ensonga yo Yasini naye tukyalina ensonga gye tuliko wano ensonga ya kakono ngimanyi naye ngimanyi nze nababuusa wano kakono ngatasindika likozi
so Kakono kimanyi bulungi naye Kakono business partner wa Kakono anyway sagala bingira nnyo ero siba bulungi bawali mu business abaana nze siri mu business ne Kakono kasa era mbadde njagala naye ajja ayogere ekituufu Nonya ku Kakono kubanga Kakono kati wabanga naye sente zaatereka naye yennyini yeerumya nga tayagala zikwatako maama wanaafunira zaakwatako n'awanze nti Danera kwata naye mwennyini tayagala zikwatako kuba ezo omukolo tezinnawera wanaafunira zampa abantu nabo babeeremu kiddemu kyoyogedde nti abantu babeeremu balowooza ekintu wemba mbagaye nti emikolo gyegiri bo lwaki balowooza mbu sente tulyandye emikolo banaatwalayo ki Sinamala waka wa. Sabu Franka tizindika request nawe. Ubeda nchakola waka. Otumazeemu amaanyi agasonda. Kuba malamu maanyi musobola osigala nga musondera kubeera ne wegitandibadde mikolo abandi musondedde era abandi baddewo tetulaba lwaki muteeka essira ku mikolo mbu wegiba tegiriwo tetumusondera ate nga gyegiri amaliriza Nyabo